bwe mba mugenda mu Mukikadde okusookera ddala mba mugenda kulaba ku Cream w'abayimbi abayimba ekigedde abayimba ennyimba ezaaliko ezikyaliko ezitalikola ki ezitalivaawo ekyo kye bayite ki ekikadde amagezi ge mwakozesa nga ennaku zino galiwa ngaennaku zino temukyayimba tuyimba sijja kugamba nti ffenna buli muntu yamanya ebizibu bye nze nnyimba naye nga bwe nabagambye nti nze nyimbira ku peesi yange kati sikyasobola kuyimba nga buli wiikendi ete oluyimba neerwanyise ate nze era nawe natandikira music era we najjira era nali siyimba ebyo byabububu tetwakolanga alubamu emu nga erina ennyimba 6 neekola omwaka mulamba noddamu nofulumya alubamu endala omwaka ogukola ki oguddako kati bino ebyakasamba tukakaliwo sibisegeera sibisobola kigeera naye nga tuyimba. Are you disappointed with his music? No, I'm not, but somehow nsobola okuga nti ndi kubanga lwe ebintu ebitatambula bulungi naye nga ndowooza oba abalidda bwe bali tutereereza era simanyi but right now ebimu si birungi naye ate sijjaga nti ndi disappointed kubanga nfunyemu erinnya abantu bantegedde emikwano naye era temubulamu bwotulirala pulezidenti ekiri yakunyiiza tubadde mu police conference extent n'ogamba oba mukuba ennyimba zange oba temuzikuba muzireke siina nnyo pulezidenti nti gundi yeyanyiiza era nze siina buzibu n'abapulezidenti nti gundi oba mubi wanze ekisooka siwalana muntu naye bw'oba okigenderedde nti presenters ab'ennaku zino abasinga tebakyalumirirwa mu music balumirirwa kiki ekivaayo nje njogera mazima oba ne bwe banaazikuba ne bataazikuba era bajja zikuba kino kyabeera ku gwe oba it is a story abantu bakuba abayimba bamu batya nze ate njogera mazima nze am open okyegeera music twamukubanga omutwala ku radio limba nebalukuba without anything okyegeera naye kati obuzibu buleese mu bapulezidenti abamu obeera n'omuyimbi wo ng'omanyi gundi ye muyimbi wange nga yekka buyotula wali ku gundi ogwo okuba okyegeera era kiri omwana kyagamba nti mwafuuka bapulomota bakwasi kya promota kyekyabalemu tegeera promota manyi ye muntu ajja omuntu wansi ku zero namutwala mu studio namusasulira nakola oluyimba namusasulira vidiyo namupromotinga namutuusa ku kyalina okola ki okukola kati mwe abategesi be mwita bapromota kati sibitegeera kankitwalenga mukitwala promota nze bwe nkirowooza oluzungu oba lwesitategeera promota kitegeeza ki ntegeera omuntu asanga loni nga tamanyi nga talina ssente naye nga alina ekitono nagenda namusasulira studio nayimba namusasulira vidiyo ne bagikola namukolera obulango natandika omupromotinga paka lwamuteeka kuki balamu sebapromota bategesi mwawule abategesi abasanze omuyimbi ng'alina erinnya lye ng'ali ku topu ate nga byamuwa byamugjaku byabapromota atwala n'abayimbi mu kooti ate omukwate byonzijaku nze ebbanga lyemma nkuyimbidde nesente zange zobunfunamu ze ziba ntono tobeera promota kigere obanga bano abasajja abalana ebintu bikubuku kitegeera oba tuli promota wabadde press conference no emphasizing nga Uganda tulina promoter tetulina tumenyeremu bulungi ati kyekyo kyenkugointo understandingira wanti tetulikuganze ndaba bategeka ebivula anti bategesi ako abategesi bakyokikwata bubi ebintu organizer baba organizer kati organizer ne promoter byanjawulo organizer yakusanze nga loni olina akayimba akapya kawetereddemu sente zo vidiyo nungi ogikubye ensi yonna okutegedde najja nagamba njagala ojjo nyimbire bajajagamba omugyeko ekitiibwa kye simanyi nze naye kyentegeera kyekyo baleke kyeyita temuddamu kugamba abantu mbu bapromota omuntu from zero paka lwategeerekeka ng'ojja omupromotinga omuntu bw'osanze yeekoledde erinnya ayimba bamuyita promota bakakati babuukira ayina luyimba ekitegeera alina oluyimba olupya okutteyo tamanyi gyaziyigiriza nesente zakateeka munazimanyi najja namugamba njagala kutwala oyimbire shotime nkutwala kufiira emisiti
ninga gwagamba abuukidde etambula kati gwe ngamba promoter babukira etokota abantu babayita batya mugambi organizer event organizer ate mukitegedde ddala mukitegeke abantu mubawulire gwabambi abantu bajja kulowooza mbu tulina bapromota tetulina tulina ba events organizer mwana akimwapi kati mwawule events organizer ne promoter yeyekwatidde ku muntu gwe namutuusa wamutuusa nalyoka amugja mu sente so si asanze omuntu alina oluyimba mami kwini ate manager yetu bamanager bo tubateeke mu kitiiki bamanager manager era nabo bebaali mubapromota somehow era manager yoyo naate manager ate alina kyasingako alina okumanya programu y'omuyimbi alina okumanya muyimbi wayambadde alina okumanya muyimbi oshegeera anti oyogedde ku nsonga y'okuba nti omuntu oyo amujja wansi ate nga ne manager ogambye nakyaba akikola kati which means tubagatte bebamu manager ne promoter manager bandifaanagana kubanga kyenkana emirimu gyabwe kikola ki naye manager ayinza okubanga amanye omuyimbi oba alina okwambala kusaawa zimakazi agenda kuseegi alina event egindi alina okubeerayo olwo bayita ki manager nabaki abagenda mukolako n'okugamba omuyimbi wano totunula mu kamera kubanga abayimbi abamu tebamanyi cameras otuuka mu kamera abeera excited nayogera bitakola ki bitakwataganye so bamanagers ate ekyo kibasinga okubeera kuki ba artist baabwe omuntu yona agamba omuyimbi ndamutwala mu studio nagisasula namutwala mu video nagisasula natandika okunoonya emirimu n'okwongerayo omuyimbi we waggulu omuyimbi oyo ensi esobola okukola ki okumumanya then awo nagenda mu ba events organizers wabala mu bogambye nabagamba nina omuyimbi wange namukuziba ti kati ali ku topu tumutegeke nze bwe nandibadde nkirowooza mu ntegeere yange naye mu byatimba ekifaananyi oyo promota temuddamu kulimba bantu nakusala ku bantu bigambo nga mbayita bapromota nga tubaliriza endongo okyagirimu njirimu nnyo emirundi 10 twasemba nga tulaba awatandika nga tuganya firimu nzizanya ndongo ngiyimba nnyima nkola ebintu bingi lwakuba sikyali muyakafumutuko mala tugenda masaka myezi 3 okomawo nga nakanyumba kakukudde eyo sikyagisobola nyimba byange kati nga bolabongana okuyimba mukikadde kati eyo endongo gyendimu saagala nnyo byambirigo obulyandi njagala kuyimbamu naye akayimba kange kapya nakayiyiza olina ebintu ebikolo byojje mundo bingi nnyo bina bingi nnyo ndongo njijemu ebintu seriously zigamba obwo obusemba era luyimba kiri wasemba okuta ne bakusaba sente za extent era lwaki oyagala nnyo okunzimba luyimba kiri wasemba okuta nze sirina bantu bansaba ssente ekinyiiza kale kyokka kiri kimu kyosagala okitegeera lwaninsobola okweta oluyimba ewo notagamba nti obakunyimba sente ofcourse nengamba akanika moyo kakyaye asobole okukola ki esti singozeomukwano nate gwe nokitwala bulala oluyimba lange n'oluteeka eri nakugambe nti mukinoonyereze nze mujja kutwala bubi naye nze tebakyantuuza mu bigambo ndi mukazi mukulu munoonyereze music kisookera ddala bapresenters abasinga nkyogera nti mukama katonda ndi wano mu kamera tebakyali bakozi bamativi oba maradio bakozi b'abayimbi omuyimbi akuba essimu naga nti gundi tokuba mukubabi omuyimbi akuba essimu nagamba nti nkuwadde miliyoni 2 njagala olimba nange 8 ku 12 nawulira omuyimbi omu ng'abakuba ennyimba ze5 olunaku olwo lumu kati nze Florence atalinadde ekyokumiza ebyo mba sibisobola okitegeera kyova ne music atategereka bamuku oba ne UCC ebiri ebitategereka nze njogera amazima si buli muntu ayimba sijja kwogera ku bantu sijja kwogera ku liyimba naye UCC etandika okulaba biki bifunanyizibwa ku mbewo tulina abaana abato tulina banyazaala tulina basezaala tulina abazukulu ebyo ebintu byonna mubitunuulire kitegeera
mweyambulanga nga bashakira baleero? Nze seeyambulanga era sikunamangako naye nakola erinnya era kyekibanga era bwe mba neeyambulako kuba nebundawendaga empale yange babijjeyo kubanatandika okuyimba kamera gyeziri nako kimu babijjeyo nti Queen alimba yatusitamira egindi natulaga empale babijjeyo nze nga nze neeyambudde nze Florence seeyambulanga kyoma omwana kyagenda fesinga maaso Shakira neeba n'abamu abajja bali mu kalibe ey'okweyambula. Nze nno munaye sigenda nkomesho za Shakira simanyi bw'ayambala. Ye y'omumanyi omanyi byayamba? Nali mulabyeko. Ate ennyimba zo zimanyi? Nalabako olongo mu nganda oba? Nalabako ku TV ennyamba yetya? Nalabako abyambala mu kkuba oba mu show? Ne mu posti ne mu kubo ne mu show era ne waba show. Anti sigenda nko mu show yayimbiddemu siyinza kuba nti ayambala bw'ati. Tulina kufaana byayitendera ku social media ng'ali bwereere. Nze no munnange n'okugoberera ennyo abayimbi mpola mpola sibigenda naate naye bw'abanga era bw'akola ndowooza kyawuyo kyo kimuwa emirembe ayinza okuba kyawuyo kyo kimuwa emirembe naye ate bwe kibeera nga nakyo akikola somehow si kirungi kiyinza okuba kimukolera kati naye munda mutamukolera ng'abaana be bakuze kiyinza obutamukolera. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.